ebiwundu bya Bujingo nga bwabinyumya uliriza bulungi video eno nga bwabinyumya ebiwundu bye Bujingo nabirabyeko Bujingo abirina nga bwabinyumya mu butambi bwe Bujingo abirina uliriza bulungi bampita Godfather nze nali nagaana okwogera ku nsonga ezo nga mpulira ebiva ku social media biraga Bujingo alina omukono mu kufa kw'omukuumi we era Bujingo teyakubwa masasi naye nga nze nyina eddoboozi erimbuuza nze njiyita misambwa Bujingo yamuyise Katonda nze njiyita misambwa Katonda ali busy alina abantu 7 billion talina budde bugenda kujjayogere nange ng'omuntu giri misambwa jange gyakika Okisegira era jijibera ne ku Bujingo ejimugawe ekweke wano ejo ffe ba spiritualist tujiwulire enkya neggulu Okisegira kati nze ekintu kimbuuza how stupid is Bujingo Bujingo yasiriwala kutuuka wa okufallinga out n'omuntu ne babeera nga amuyinako obusungu ku nsonga emu oba endala n'atamupangira ku level ye gy'atuuseeko nakkiriza yeeteekeyo ne feesi ye n'emmotoka ye n'omubiri gwe nga famire y'omusajja ye eriwe yagirabirira omusajja oyo afiire mu mmotoka ye kigenda mmulekawa ku bantu abapangisa aba ne battowa booda mu njagala kapikipiki ne bamuwa emitwalo 2 ne bapangisa ono n'akola ki Bujingo kweyo level ye n'abeera nga talina muntu gwasobola kwebuuzaako mu bamaje bamanyina wana wa bamuyamba okumuzannyira omuzannyo ye n'agenda agwezannyire dairekiti obugumu kikaaki obo busiru kikaaki kubanga omutima ogutta oba nagwo obuvumu obulina n'obumalirivu obulina naye ate ekifaananyi kyo erinnya lye ery'obusumba kaliya ye ey'obusumba naba ekyampaza olinga nnyo nenkyebuuza ne ngamba bino ebintu sinza mmalaga biyingira kansooke mbireke naye Bujingo ono njagala nsooke mmulabeko olunaku lumu mutunuleko wendi mu maaso twogeremu kaninda abantu bave Namayumba era abantu bakendedde Namayumba olunaku lw'ejjo ne neeteeka mu ddene ne ngenda ewa Bujingo natuddeko naye ne twogera ne mmulaba n'enzija omuwa haago manyi Abanyarwanda baagala nnyo haaga kati omuntu omupima bw'agamba nti guno omukono mulwadde bw'aba aguleeta okukubuuza leeta ogugwo n'amaanyi bwe guba mulwadde tajja kuguleeta gujja kuvaawo automatically bagiyita reflex action omubiri gujjawo paati eyo kale nange bwe yaleese haaga nange nazze nzenna n'emikono gyonna yeeyesise n'aleeta shoulder eno ennamu eno yo n'agijjirawo ddala ate ng'obedda sikyakola ku balala nentegeera nti eno shoulder ye nerabika yeeko problem okitegeera kakati ebiwundu byo nembiraba ekirala nze sisobola kugenda bweru kuba kyeyo nti nvuga etakisi oba ngende Korea nonde scrap mulimu ebintu byesikyakola olwakabampaani mama waali wano talina yadde 10 mu Kimumbaasa ebakkuliza gwali Korea alonda scrap jjajja wakkuliza ano mu Kimumbaasa jjajja wali waggulu kati ali kiruddu talina na za ddagala oyagala Bujingo yabamuwa eddagala lwaki mukola abalabe essaawa 4 lwaki mukola abalabe buli kaseera lwakabampaani Richard nze obulamu bwange nfa nnyo ku Richard nga ne maama waali wano Kawempe ku mulago w'e Kawempe amazeewo omwezi manya jjajjaawe yakkuza talina yadde 10 waliwo n'omulala ono w'e South Africa oyo mwana nalaba ku bazadde be kuba yammanyiira wano nenjagala munoonyerezeeko we nalaba ku bazadde be we bapangisa ne we basuula nga tewali wallahi billahi njogeza mazima capital go bayina taweza mitwalo egi bw'aba wakana I can film them capital go bayina busoda ndowooza 5 n'obunzaali 4 eno yembeera gye mutayina kukkiriza kudda mu bazadde bamayina ensobi ze baakola ne bagwa mu nnyanga zino bibintu byemwali badde mukola okulaba nga temudda mu mbeera bweti bazadde bammwe gye baagwamu naye muddize ku nsi mukoze abalabe buli wamu emyaka gye giri nga kamera tekyakutegeera
ngabola baba yimbi abo ngo musange wano tamutegere ogenda kuddawa watu ina abantu nga bote basonyiwa nabadde ndine Bujingo oyo awoza tubalekera Katonda emanyi empeera yaabwe eri mu ggulu biki Katonda agenda kubeera busy olunaku lulirumu lwa nkomerero judgment day ku lunaku lw'enkomerero simaya yawumul qiyama lunaku olwo Katonda awozesezeko abantu okuva ku mulembe gwa Adamu mpaka kuguno omulembe gwaffe okuli 7 billion ku nsi agenda afuna dio budobo mpuliriza. There are some people nga tebalinga Bujingo. When you wrong of them, muchimalira wano ku nsi. That is why mubona abona. Omuntu nove Uganda ngekikulinyisiza ennyonyi kulinya kulonda scrap. Notandika n'okulota ng'oyina container. Mb'oyina container. Teri ayina container ayina budde bwasamira ku buli nsonga okuliyetinga enemies buli wamu. Taliyo ngali kulevetika container. Notuko wasano waso mukazi ali mu menopause. Atajasola kuzaala. Lwaki buli wobeerako ebikolimo n'emizimu emibi egigoberera. Buli kyolonda kyonna kiba kibi nga kirina kuviiramu bizibu mu maaso. Ebintu ebimu biwenga time. Muwulirize emyoyo gyammwe gwe emyoyo gyammwe gye gibabuulira ekituufu oyo omuntu ali munda oyo yakubuulira ekituufu buli wootuula wekka akubuulirira okujja ng'oliko ekikyamu. Nze musajja namutuuseeko ne mmulaba. Sijja gamba nti yasimattuka okufa kuba amunoonya tamumanyi tamulabangako tamanyi na wa gyali. Kali nja gamba nti yawona amasasi ku luli. Namulabye ne makula bulijjo goboogerako ne mmulabako simulabangako naye musajja ayagala makula. Musajja mbaawo munyumya mu ddoboozi eriri awo gwe owulira alisse baby ayita makula ne baby naye najja. Naye waliwo ekibuuzo Bujingo ekigambo Bujingo kye yayogedde. Yeebuuzizza singa yafudde makula singa ali luddawo obudde buno. Ekintu nange nakyebuuza. So makula Bujingo waba alina kaafunye yakuwe ogenda okole eyo. Chance ntono nnyo okukwata ku bino ebintu yadde ejjiiko. Yadde omuzigo ogufumba enva. Oyinza obutakkirizibwa gujja waawo bonaaba osuze nawo. Oyinza n'obutasulawo. Okisegeera zizo family enkuze nziraba wezityo. Naye tuleme kuba ndi omusumba takyaliwo izinomo nga gwe yali mukyala biliyoni eyo gy'olaga ngalo nsambu wayina love. Nobody will listen to you. Nobody will listen to you and nobody will annex to you. Teri muntu agenda kukuliraana. Bonna bolabanga emikwano bajja kuba bakuvuma buvumi busiru bujjega biki tebajja nakuddamu kukusembeza. Oyina okubaako naawe ebibyo nga tebiri mannya ga Bujingo. Mpozi nga gwe omusoose obanga mugenze lumu. By the way ndeeseemu ndeete naye nga embeera bwetyo bweri. Bampita Godfather. Mubeere bulungi mweraba. Zake Francis Butebi ow'Emityana, Anita Amo Speaker wa Parliament. Entalo zaabwe tezirikoma. Anita Amo n'atuuka okulemesa okulayiza Zake Francis ofiisi ye empya gye baamuteekamu. Olwo bannayuganda tebaakakasiza eddala nti Anita Amo yalemesa bulemesa Zake Francis w'ofiisi ye ey'obwa komishona. Yabaani Zake Francis Butebi ye yeeremesa oba Anita Amo yamulemesa oba gavumenti ya Uganda. Bannayuganda Bobi Wine yalayiza era n'awa Zake offices 2. Naye eya chief whip mu Parliament bulijjo ekifo ekyo mwekiri era bulijjo ku opposition kibeerako. Naye ku luno Anita Amo Speaker wa Parliament ya Uganda yagambye oba yagamba Bobi Wine ekifo kye yawa Zake tekiriimu baakijjawo ate nga amazima ne ku session ebadde ewedde kibaddewo. Naye bannayuganda balina mixed feelings ku Zake ne Anita Amo. Naye nze ngamba bwenti Zake
Francis ow'Emityana ankiikirira mu Parliament talina mpisa. Teri muntu mu nsi muno ayagala kukola na muntu atalina mpisa. Ne bw'oba nga gw'olina abantu awaka b'okulembera, toyagala muntu atalina mpisa. Mu masomero bwe twalinga tusoma, omwana yalinga talina mpisa baamugobanga mu ssomero. Ne bw'oba ng'olina abaana bewazaala, omwana atalina mpisa, trust me, omugoba ewaka aleme kwonoonera baana balala. Parliament ya Uganda teyagala kukola na Zake kubanga talina mpisa. Era singa Parliament ya Uganda yalina obuyinza obudisimisinga Zake okumugoba mu Parliament, bandibadde bamugoba mudda. Abamu bajja gamba lwakuba Zake wa opposition nedda. Opposition nyingi mu Parliament. Bobi Wine alina ba members 56 dwaki Zake yekka. Era ku bantu bonna Bobi Wine be yawadde offices abapya oba offices empya, Zake yalemesebwa okutuula mu office ye empya ey'obwa chief whip mu Parliament. Dwaki? Kubanga talina mpisa. Ne bw'obanga oli ku opposition, olina okukulembeza discipline. Bwe tubeera nga tusamba emipiira tuli mu byemizannyo, y'ensonga lwaki mulimu referee. Omuzannyi yenna alaga nti talina mpisa, bamuwa red card oba bamubonereza. Zake talina mpisa. Ate nga mbabuulira amazima nga Parliament ya Uganda nti erina okubeera example eri bannayuganda abalala. Parliament kye kintu oba institution erina okukulembeza discipline. Iffe be bakulembera tusobole okubalabirako. Zake teri munnayuganda yandiyagadde Zake amukulembere abeere nga kyekyokulabirako. Era naffe ab'Emityana twejjusa kubanga bamemba Parliament betuzze tubeera nabo emyaka n'emyaka. Ani yali yeeyisizanga Zake? Tetulina. So nga ate Zake muvubuka muto, taata we yamuleeta mu Parliament, ekyamazima kiri nti n'asamba ka jackpot n'ayingira Parliament. Naye yalemera okumanya nti baamuwa omukisa oguli golodeeni. Banne bonna be yasoma nabo bali ku street banoonya mirimu. Naye yali mu Parliament afuna milioni 45. Naye discipline is a key. Bannayuganda njagala mutunulemu. Zake alinga omwana w'omugagga, era kituufu mwana wa mugagga. Abaana b'abagagga abasinga tebabeera na natural intellect okumanya nti bampaane wano takolawo oba wano akolawo. Ku lw'okuba abeera yakulira mu bikomera, ava mu bikomera adda ku ssomero. Kati obwongo obw'oku street abaira tabulina. Zake Francis Butebi talina bwongo bwa ku street. Empisa embi, indiscipline ye mutawaanya. And trust me, Zake olw'empisa zo embi, bannamityana nabo bajja kutuuka banyoome Bobi Wine ku kisanja ekijja bagambe nti nedda. Wadde Bobi Wine ab'Emityana bamwagala nnyo, naye ssebo ku luno Zake tetumuzza mu Parliament kubanga tetufunyeemu memba Parliament ki nga buli kafo konna buli buvunaanyizibwa bwe bamuwa mu Parliament banne beekalakaasa. Tebaagala kutuula naye mu Parliament, abakulembeze mu Parliament tebaagala kukola naye, gavumenti teyagala kumusembeza, n'ab'opposition tebaagala kumusembeza. Kaakati gwe obeera muntu kikaaki? Bannayuganda, ensonga eno tugijjemu Bobi Wine nti Zake muwagizi wa Bobi Wine nedda. Tulina bassennyonyi bawagizi ba Bobi Wine, tulina balutamaguzi Ssemakula bawagizi ba Bobi Wine, era tulinayo ababaka 56. Kyemwagala okuŋŋamba nti ababaka 56 bonna bammoro
nti Zake yekka yali trust waffe wa Bobi Wine yensonga lwaki nti bamufata bamulemesa nedda indiscipline. Njagala tutunulira omusajja gwe bayita Nubian Lee awangadde ne Bobi Wine lwa discipline. Kyokka ate Nubian Lee yagenda okwegatta ku Bobi Wine. Bobi Wine nga abadde n'abantu bangi ba paroti ba Butcher ba Jajja Nana bangi bonna mubamanya abasinga. Naye tewaliwo n'omu yawangala na Bobi Wine lwa kigambo kya indiscipline. Naye olw'okubanga Nubian Lee alina discipline ya kika kya waggulu awangadde ne Bobi Wine. Tutunuulire ono omusajja ono eyangoba ku NUP Eddy mutwe. Trust me, alina discipline. Singa teyalina discipline yali badde yayawukana dda ne Bobi Wine. Naye kaakati mwami Zake Francis Butebi bwe yava mu bikombo mugundi mu masomero gaabwe gye baasomeranga abaana b'abagagga yajja alina amaalo. Atuuse mu field n'asinkana ku Bobi Wine gwe yakula alaba ku TV. Atuuse mu field n'atandika okwassociatinga ne ba stars. Yensonga lwaki olaba mu parliament ya Uganda Zake yasinga okuleereeta ne ba star ba comedian ono muyimbi gundi kubanga ekyo yakula takiraba ng'abalabira ku TV. Kati lwe yafuna omukisa n'abagwamu. Ekyo kye kimulemesezza parliament ya Uganda. Mutunule Dr. Hildaman awangalidde mu bwasita. Guy ayina erinnya nga superstar ne bw'abeera mu parliament ayina discipline. Tunule Geoffrey Rutaya awangalidde mu bwasita ne bw'atuuka mu parliament ayina discipline era abalonzi baabwe babenyumiririzaamu. Neffe ab'Emityana simanyi oba Mukama Katonda yatukolimira ffe ab'Emityana ebisanja bibiri. Mu bisanja bibiri Zaako muwuliramu ekintu kimu kuyomba kulwana. Talina kiteeso kyonna kye yali ayimiridde n'ateesa neyeebaza sipiika eyamutaddeko n'annyuka. N'ekisanja ekyasooka Zaako gwenda mu parliament Maama Rebecca Kadaga yali abumbirira mu bumbirire. Sebo Zake njagala nkutegeeze Anita Among speaker wa parliament ya Uganda takuwalana. Bamemba ba parliament ya Uganda tebakuwalana. Bamemba ba opposition tebakuwalana wabula tolina mpisa. Era famire ya Zake mumanye nti ekibonyabonya mutabani wammwe butaba na mpisa. Era nze mbabuulira ndagula ab'Emityana tutuuse okunyooma Bobi Wine ne bw'anaatuleetera Zake n'amutusiga ku mimwa singa anaaba talongooseza mu mpisa naffe tugenda kumusibira ekkookolo kubanga tukooye okutuswaza. Buli kifo kye batuwa batulemesa kulw'okuba omuntu waffe talina discipline. Zake kyusaamu empisa discipline is a key.